Ekitongole kya Posta Uganda kyatandikibwa mu mwaka gwa 1977 oluvannyuma lw'okusasika kw'ekitongole ky'omukago gw'amawanga g'obuvanjuba bwa Africa ekyali kimanyiddwa nga East African Community Posts and Telecommunication Corporation. Ekitongole kino omulimu gwakyo okusinga kwali kutambuza amabaluwa okwetooloola eggwanga lyonna n'okufuluma ebweru waalyo. Tulina offices za Posta kumpi mu matawuni gonna e Kabale, Mbarara, Mbale, Gulu, Lira, Arua. Wabula ensinga bwe zeekyuka naddala ku ludda lwa tekinologiya kizze kyebuuzibwa obanga ddala Posta eno ekyalina omugaso eri bannayuganda. Bwegatya amawanga ga Africa 46 gatudde wano mu Uganda okukubaganya ebirowoozo ku nsonga ya Posta eno ng'era olukuŋŋaana luno lugguddwawo Ssaabaminisita Robinah Nabbanja. Mu mbeera y'okukozesaamu ebintu by'ekitongole ekya Posta ku lw'obulungi bw'eggwanga kiragiddwa ng'ebizimbe byayo bwe bigenda okweyambisibwa ku kutuusa ku bannayuganda obuweereza omuli ng'okufuna paasipooti, endagamuntu, driving permit n'ebirala. Tugenda kukyusa offices zino zibeere za buweereza obw'enjawulo nga tubadde tulina ekizibu ntukuba oyagala paasipooti osooka noveekala mu Janova, West Nile, nove Kigezi ng'ojja Kampala okunoonya paasipooti. Katugenda kukyusa kati ebizimbe lya Posta tubikole delivery service centers ng'oba oyagala okunoonya paasipooti, driving permit, land title, obuweereza bwonna, national ID, obeere togenda ku kizimbe kya Post Office. Ekitongole kya Posta wakati mu nkyukakyuka y'ensi kizze kirabwako mu bintu ng'okusaabaza abantu nga kyokka Ssaabaminisita Robinah Nabbanja asomoozezza amawanga ga Africa okulaba nga bakozesa tekinologiya omujja okulaba nga Posta esigala etuusa ku bantu obuweereza obwetaagibwa mu kiseera kino. We are speaking about something much older and deeply African, the enduring human need to connect. However, we must also acknowledge that the digital revolution has transformed communication patterns globally. Traditionally, letter volumes have declined, but parcels have grown. Onera akozesezza omukisa guno okukunga abakiise b'amawanga ag'enjawulo okuwagira munnayuganda Jessica Hope Ssengoba azzeemu okuvuganya ku kifo ky'omumyuka wa Ssaabawandiisi ow'obwegassi bw'amawanga ga Africa mu nsonga z'okuddukanya ekitongole kya Posta. That she has served the union with distinction because we know her, and we are requesting you to continue giving her your support. John Maido yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.